tusaba okubategeeza nti olwaleero tubadde mu kooti omulamuzi aweereza abasibe mu kooti enkulu. Kino kitegeeza nti oludda oluwaabi lumaliriza kye bayita okunoonyereza kwabwe era ne bawumbawumba obujulizi bwe bagenda okwesigamako. Bwe batyo ne bagamba nti bali ready okusindika abasibe bagende mu high court olwo oluvannyuma batandika okuwozesebwa. Naye ng'ekisookera ddala mu byonna ffe twateekayo dda okusaba kye tuyita bail application. Abasibe baffe bano emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi nti lumaliriza okunoonyereza naye ne bamala emyaka emirala ng'esatu nga bakyali mu makomera. So olwedde ffe twali twabatebuka dda ne tuteekayo bail application era bwe twogerera buno tugenda kufuna lunaku olw'okugiwulira. Mu bwangu ddala tugenda kuba tubategeeza ekiddako naye nga basibe baffe bagumu era tubagumiza ttiimu eno yonna nga bwe mugirabye tubadde ffe tuli ready ogenda maaso okuwoza. Kansona Lukola embeera eno ebaddewo ku kooti eya tiyaggaasi okubanga abawagizi babagumbulu bayinza gyogerako ki? Ekyo naffe kitwewuunyisizza nnyo kuba obwenkanya tebulina kukolebwa bukolebwa naye bulina okulabika nga bukolebwa. Obwenkanya bulinga bw'olaba ekimera bw'okimma omusana kifa. Toyina kubikka bwenkanya gulawo abantu babeerewo balabe tewali mutawaana katali kabbe. Bw'olaba nga kooti tekumala osobola n'okulagira ne tugenda mu kisaawe. Lwaki abantu obagoba nga bazze ewaabwe? Wano abantu bonna balina okubaawo emisango nga giwulirwa. Kikyamu nnyo. Nze ndowooza nti okwemulugunya kwaffe tusaanidde tukutuuse eri ab'obuyinza nti abantu tebasaanye kuggalirwa bweru. Mwebale nnyo. Mubaka bako kyogera buzako ku bana Uganda kyekibaddewo mu kooti. Nange ndi omu ku bafunye tiyaggaasi olwaleero era ndi omu ku basitudde abantu abadde mu mbeera embi nga tubatwala ate mu malwaliro. Muwala akola kantini wano mu kooti kwennyini tumuyodde Aisha ng'ali mu mbeera mbi. Nze nvumirira ne sekuvumirira ebikolwa bya poliisi. Butuufu tugenza okujja ku kooti nga simanyi kooti eyaniriza buli omu okuwuliriza ekigenda mu maaso. Tugenza okutuuka mu kooti baganda baffe babavunaana ku basweta babavunaana buntu bye tumanyi obulungi tebyali okuba naffe. Paul Kulumbe twaliyo naye tetwalaba ebyo byonna bye boogera. Kitwewuunyisiza nga tebamenshoninga amannya g'abakulu baffe baganda baffe bannabyabufuzi ba wano Honorable Mpuuga ne Honorable Bwanika nga bagamba abakuumi baabwe be baataasanga n'ebyali bibbiddwa kwegana ekyeraga butereevu nti bano balwana nsonga za byabufuzi n'abantu kubakyawa. Naye kibi nnyo. Erinnya lyange nze Henry Myers Kagolo. Kati amanya Stephen Kaweesa empya ddakuwa Nansana municipality. Nange nsookera ddala okuvumirira ekikolwa kya poliisi. Ndabiddeko ddala poliisi ng'ekuba abantu tiyaggaasi abazze ku kooti ku lw'abantu baabwe. Ekyo nvumirira gavumenti ya Uganda ekyo kiba kikyamu. Abantu baba bazze ku kooti bagadde. Isona le bosoko obuze ku bana Uganda kyekibaddewo akagwe nga yasoseewo. Kakati ekisooka tulabye ebibadde bitatera kubeera ku kooti y'e Masaka okusingira ddala deployment oba amagye ne poliisi bye baatadde wano. Abantu bangi bagaaniddwa okuyingira era wakati mu bagaana okuyingira ne bakubamu omuggo ogubalagala n'amasasi ge bakubye mu bbanga. Bwe tuyingidde mu kooti omulamuzi n'awa ebigambo bye nga bwe mubiwulidde. Kisookera ddala ffe ng'abakulembeze ddala bava mu Masaka tuvumirira ekikulu ekibadde wano ku kooti olunaku olwaleero ekyaba ebyokwerinda okulaba nti bakozesa eryanyi lingi. Abantu wali azze nakissi abantu ba mirembe. Naye ekirala singa wabaddewo okweyimirira olunaku olwaleero baganda baffe bano kyali badde oluusi kizibu kubanga n'abagenda obbeeyimirira babalemeza wabweru. Mulabye n'akaseera bannamateeka ke bayingiriddemu nga badde basose bagaana kuyingira
tubivumirira naye ebyo tebitumalaamu maanyi. Baganda baffe abali mu kkomera ekirungi bakyali banywevu, naffe abali eno omulimu gwe tusigazizza omunene kwe kulaba nti nno nga bannamateeka bwe bakola ogwabwe ogw'amateeka naffe tukozese ogwaffe eno okubanja obwenkanya. Amanya Sali Isaac okusooka kwa byonna neebaza abantu abazze abavudde Kampala okujja okulaba mu baganda bafuna obwenkanya. Era olunaku lwaleero kooti committees abantu baffe batwala mu high court, naye nze ekisinza okunnuma ku engeri poliisi gyekozesezaamu amaanyi ga lwaleero otunuulira okuva ku saawa bwemba bali badiployinga actually ona obadde wajjudde amagye kuva ku makya, naye engeri gye gavumenti gyekozesaamu nga omuntu yabba bubbi kasweta nga obagamba nabba akasimu simaya ka tekino nga kaali kamenyeka ne screen kugamba weewuunya, naye eggwanga lyetulimu naye nga nebaza balooyazi baffe nti bo basazeewo okulaba nga balwana paka okulaba nga atlisi abantu baffe bafuna obwenkanya kubanga abantu balina musango. Naye ebikoleddwa olwaleero ffe tumanyi we shall overcome, era kino tubadde ffe tukisuubira, naye Mukama ye amanyi ekyo ekigenda maaso. Yes, nga nange nyongerezaako ku ekyo kino ekikolwa ekibadde mu kkooti kyongedde okwanika gavumenti ya Uganda. Bagamba simanyi gavumenti ya Uganda nwana kijerwanamu ebintu byayo. Eggwanga libadde nga limanyi nti ba prisoners basibwa olw'ensonga ennene. Nitugenza okuwulira ensonga zibavunaana abantu baffe, babavunaana sweta, babavunaana mutwale ebintu ebivunaanibwa abantu baffe ogamba era yakuswala buswazi. So nsaba gavumenti ya Uganda abantu baffe nga babadde committed bafune bail, nga babadde committed babawe bail. Ate n'ekirala nsaba ba prisoners bateebwe si bwenkanya bateebwe. Stephen Kawesi Honorable Nanungi akwatiddwa mu kavuvuŋŋaane k'okujja wano y'omu ku be tubadde tuteeseteese nga tuza ntubateeka okweyimirira abasibe baffe. Honorable Nanungi Alice kansala ku lukiiko lwa Masaka City era aspiring MP Wanyendo Mukungwe akwatiddwa, era nsaba abali wano temuvaawo tusobole okumulinda kuba ntegeezeddwako nti ali mu kuleetebwa mu kooti wano bayisaawa 8. Nanungi Alice bane free Nanungi Alice free all political prisoners please Museveni tuulya nga tukoye embeera eno. Yes, omulungi ndaba bwekityo bwekibadde okubanga nkuweereza buli kimu ekibadde ekigenda mu maaso akaseera kano nga amawulire ago nga bwagafunye bwe bagakuwadde kyekyo ekiriwo okubanga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Bweteyembera eri ku kooti okubanga nkuweereza security eri tight nnyo naye nga abantu babagalidde wabweru tebabakkiriza kubanga bayingira abantu era mu kooti babadde mu batono nga we mubalabye era nga ne tear gas yasoose okubanga avuga. Omulungi eyeekuumiddeko amanya n'eddoboozi olina ekyamadde ebisomesa okubanga nkuweereza nga bulijjo nga tuli wano ku kooti okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe omulungi atulaba akaseera kano. Era abantu bano abamu boolaba bakayingira buyingizi naye kyenyinza okutegeezaako mu costa enamba mujjiddemu abantu 3 kyenyinza okutegeeza baleese mu